tuli omuntu gwaffe ogwada Standard News nange na Elementary Man, tuli omuntu gwaffe ogwa TikTok sako ne YouTube. Omulambo banne gukyafuusa omulambo. Manyize bagamba yenna alina omulambo yeetaaga aguleete ebintu bino bisobola okubeera nga bigwa. Tukyagenda mu maaso n'olondola ensonga eno eya Flower. Bwe bagamba nti bamubbako omulambo bagumubbako bingi ebizze byogerwa nga yonna gye muzze mulaba nga gye tutambulira. Olwali okumubbako ne bakiwakanya nti ono ayinza okuba omwana yamugaba ewalala. Abafamire y'omulambo bo ne bagamba nti ffe omukyala ono twamulabirawo ayinza okuba alina omusajja omulala gwe yakola ki era nti n'abaana abaliwo balina okubatwala ku musaayi okukakasa oba ddala bakika ky'empeewo. Bizze biyitingana ne tugenda mu ddwaliro gy'agamba nti gye yasooka nga mu ddwaliro eriyo mannya malala. Tuuto ne tugenda wa nga egamba bw'otumira statement ziraga nti tezikwatagana bulungi. Ne bijja bizuuka okusinziira ku ssimu gye bagamba nti essimu bagitwakinga nga essimu alina omusajja ow'eggayaaza bo nga abafamire basuubira nti ayinza okuba ya omwana ono yamugaba era beeri baali mukungubaga ng'eno baziika byonna. Abantu mwambuuziza paati endala zijja, paati zikyajja nnyingi ku mbuuzi ya Flower ono eyita kimuli kya Yesu. Wano nno wentudde ne mu bitundu eby'e Nakaseke. Nkusaba genda ku mukutu gwaffe ogwa TikTok ogwa The Standard News nange the Elementary Man, ogende ne ku YouTube emboozi zino gye ziri zigenda kuba nga tuzibawo era tukyazibaweera ddala. Nebaza mwenna abakutulabe ku TikTok ne mugera mu maaso n'otufolowinga era ebibuuzo bye mumbuuza ngenda mu maaso n'okukola ki okubirondoola. Nze the Elementary Man muzzukulu wa Mugema ndi eno Nakaseke. Olunaku olwaleero gye tusinja amakanda waliwo omusajja omulala avuddeyo akayanira omwana. Twagala tuze tumubuuze ensonga zino zaali zitya, y'ekimuli kya Flower amumanya atya, yatuuka atya muzaalamu omwana era bayawukana mu ngeri etya, ye kikyagamba nti omwana ono bayinza okuba bamumubyeko mu moto. Byonna tugenda kubeera nga tubiwayawayamu. Ali wano mujje ku mirimu gye nimugamba mukulu sooka ojje oguse ensonga zino. Agenda kubeera nga atweyanjulira omukulu. Sebo. Nsanyusa okulaba ku mukutu guno gwa The Standard News ffe tugasookako amawulire. Sebo nange okusanga. Erinnya Genza Samuel Kasagga. Sebo nsanyusa okusanga n'okulaba. Wadde ng'omusanze nva mu nnimiro. Nange naye nga wala nkanye kukala kata naye nga situuka. Ogende buwanvu kuba ettuufu liri wala. Kyekyo naye nga basebo ne banyaawo ffenna batuwuliriza ku nsonga eyo ya Flower. Kibi nnyo nti omwana baba bamubbako kibi. Naye ate kya buswavu nnyo singa batebamukola ki. Tebamubbola oli ku nsonga y'omwana ono kuba gy'osembeza nti kya buswavu kiba kya buswavu oba tebamubbako ki. Era bamubbako kibi nnyo era Katonda yekka yaba. Kati twagala okungana ekiyingiremu emboozi kimuli kya Flower ono omusisinkano otya? Nze kimuli nagende abantu twandyagadde okumanya gwani kimuli kya Flower mwinawo kakwate ki? Nze Genza Samuel ow'e Kasagga Nakaseke Sub County Nakaseke District. Flower nejja kibiri 16. Omuyita otya etwagala mu shoti omuyita otya? Buno obudde si mukyala wange yaliko mukyala wange kuva 2016 mpaka 2018 nga mukyala ki nga mukyala wange. Alisumulula emboozi omumanya otya? Nze omumanya wano wenyini tudde wano we yali akola ku bbaala yali atakasirye Kasagga
ng'akola wano ku bbaala nga bwe nti nkomba kabisi twajja tubeera nga tunywanga kabisi nga tunywa kabisi naye ng'ateekamu weebale kuba yina akasente sente yaziyina ate ebiseera ebyo nali nange emyaka gikyali ku saidi ye nga nfaanako bulungi si kati nga sinakatuuka nga bwembi kyomukisa omungi nti yanneegomba nange nemwegomba ba teyali mukuluko ku nze naye nga yali muto olagwali mukulu kati buno budde muganja alina emyaka 4 nze ndi emyaka 35 naye netwakkaanya nga bwabanga nnyuse ng'ajjako ewange era bwe yanyukanga emirimu gy'ebbaala wano ng'ajja ewange ng'era mba naki naye bwe bwagira nga woganduga si mwannyinaze twatuuka n'afuna olubuto n'aluŋŋamba n'olwokuba nti kale yali nti muntu w'abantu nga bangi banywa nabo mikwano gye nga sinza kakasa nti lwani kuba by that time nalina era akana kaali kamu nga sijjaga nti engeri gyendi muzaaze nnyo nti mufunisiza oluki olubuto nensooka nkaayana nnyaawo nenkaayana nga wali okukaayana wasinza kutya okukaayana ekyankayanyanga nti nali ndaba kale nga sinza mba mwabayiza omufunisa olubuto kuba alina ssente ng'ate era n'abagagga abali bamwagala nga baali bangi abasinga ku nze kati kyesama kiri kimu nti wa yali yanjagalako kikuba saalina ssente naye nga abagagga ate yabakola ki yabaleko kati ng'omukayemba ba alina ssente ze ne eme yali awukyawodi nga alina ssente ze naye nga balina ssente abali bamwagala ne kenyini nnyini yali akoleranga nnyini kifo nga naye asamba ogwensi simanyi naye kati nemba naye ebyajjawo ebityo nanga nti ali buto kati nenjagala okumanya nti oba lwange nengasukako akayinja mu kisaka nemugamba nti nesi lwange nefolanga aloose nze siruki si lwange olubuto nangamba gwennono teweesiriwaza bulijjo nsula nani nemuga siganye nogenda okujja okwebaka ewange ng'olina gy'osoose neekasa ntya mbululuki nanga nti oli mugagga nti nkwagalako nazoba nze jasinze njakuzaalamu mwana siina mwana njanzaala omwana njamuebesa kye njakusabala kiki nakimu nange nenkola kiki kati bwe mugamba mbusi lwange nemuga lwakayemba nalitwala mu erosi LC1 Chairman John n'abimugamba bamuganda bajje nembituulamu ngejali nti mukambwe nayagala okuwekera nassawo embeera nnyingi nenzuuka mu LC naye nekwekebwa muganda wange nenoba okumala wiiki namba nga waka yeefuzeewo ng'agamba nti yayagala nze naye nga mumutidde okuba mumanyi nti embeera ze za mutemu kuba yali mutemu ekyavaamu n'asanga gye yansanga bwe yansanga gye yansanga nange ekyomukisa omulungi naye tubeere naga chairman bakale kyagamba chairman nange ekyampangula nga ayagala atuule wali chairman mbukumulaga mutuddinganye tutandike emikolo nga chairman atulaga kyenaga nti sijja kikola kiki nga bwagamba nti okulaga nti muddinganye nga kisente batudde wa bwe bujulizi bwa chairman bujulizi mutandikirawo emikolo gyammwe nkaba engeri ebeesizanyazanya ku firimu bwezityezo nti nsobola obeera mu kamera nkole ekyo kyanzitowerera chairman n'atuviira n'akola effujjo lye naye ebintu byaye musaidi bodi n'abyasa okuba nti yalina ssente n'abisasula kuba ssente zazikola ki yazirina yalinga amasimu gakubanga ng'agamba takisi ze zipaakinga ebikimu ebikimu era ajja ne ssente lumwawo era agenda sasula awo wamugagga luswata ejjama bukadde bwali 13 nangamba lani zino ssente nzimanya nagulya mwana wange kifoowa wano jalo zimanya zizaayo kuba sali mwetefutefu lwaki zo nazo nazaayo ki ssente ze bukadde 10 kati kyesimanyi oba bwali bubwe oba bwali bwa mukwano gwe oba muganda oba kininga nzirakunde nga zeggula kiki kifo ekyavaamu n'agenda era kati embeera bali mukwatagana n'atambula n'agenda essemuto
kubbaja bayita eya mumpi nga wakolera emirimu gye naye ngaoluka mweruli naye nga wasigala akola emirimu gyera egyebbaala n'atuuka nalaba ku n'omusango bagendayo n'abagamba mugambe eggenza ndi munyiivu gyali naye najja nga ndi munyiivu ajja kukola byekinvaamu katero najja olumu kusaamu ndeera ogw'ekiro nankolako effujjo nga ngamba ku byomuki ku by'omwana ki oyo mukulu bayita kati muno oludda bamuyita nakubulwa ambe nakyo naye nze natuuma genza ambe nakyo ye nassaako eryamamu era nakubulwa mu mbeera bwetyo kati n'agenda n'olubuto lwe sijja kukulira mbu yansaba ku buyambi yansaba okuba yali ssente yali aziimu okujjako nze yansangamu bussa kuba nga ku botiiki yali akwagala nnyo kussaamu yansangamu bussa kuba nowa botiiki yalingawo yazigula ng'engoye azingulira agulira engoye nengamba osanga asiba mirimu gyange juisi ngaoyo nga liita nywabo enkala ekizibu ky'emitwalo 5 sikaaba ekyesatu ekyomusanvu sente nga azimpa n'obuzibu bwajjira kasamanya nti ninayo omukazi ayina omwana ewaavu obutakwatagana wakati wange naazi era gasamanya nti ninayo omwana kuba yali amutuzi naye akamutte bwengendo zaalaye muki ye mwana najja nangamba nti kati kale kankole bwezi ogenda kundaga wengenda okuziika omwana ono ali mu lubuto wemuzaala nga nemuziika obanga afuddeko emutode mulagala ebijja byennyini webiri ebijja etwakona ku nnyumba ewaka wetubeerawo naye era etwakola kiki etwatuula nga tubeerawo ekyamazima nga ddala ku mirimu gye semuto eringa akolere wamumpi ku bbaalawo era wamumpi naye gyendi mulimu okuba ndize ndima nnyaanya bitooke mwanyi n'okusinga nnyaanya bitooke nammawa mwefunye ebyange byenabisinga n'okubeera omwana gwenda kuba ali mu kisulo era agenda okutuga omukulu mutana kisozi amisha ali kubeera tumuwala ali mu kisulo ne mugamba nti omwana wange sanamuna omwana wange waavu mutalaba n'alaba nti kale ye ayagala nnyo omusajja ndowooza ng'amwagala omu zembeera ze kati bw'amanya mbuno waliyo owokubiri oba olina omukazi owokubiri assawo nnyo embeera ate ekyamazima omusunguwavu omutemu wanze njyoko ne kubisa emirundi 3 ebindi bino ng'ebitebe empuuta nagamba ngenda kutale mwetonde atuli mu nnyumba naye nga gyasawudde buulizimbu nnyo njagala bwezi naye awulira nomula gweyagala ng'amulumba ddala nangawesonye ebbaawa nja kutta ng'amulumbalumbairikiti watawadde kutuma mabaka tatumanya abulanga awesonye ebbaawa ngenze mumiriza zemwamba zazenkola kiki bwebiti ategegerayo nti akasente akampala ngazoba egwali gumu gwa njogera yakatimba kola kiwato ate n'amagye gaali njali mububuka nga amagye gampala ogumu genkola kiki naye singa okukola nga gyali nga mbukyalira mirimu gyange nenima ebitooke byange ensuku zange za mwanyi n'ensuku zange ez'ebitooke mwanyi nyaanya kati mbadde mupepa wange nyanyayo ndina kasooli zeegwa kiki ndimbozi nebino ebibanda byebindi nebyafiire ng'ebitiibwa kati nentuka nemugamba nti obanga omuzadde sizaali obuki nnyo omwana obanga obadde ali bubi nnyo naye omusali bwegusinga nabandi obi gasinga ssente nomwana asigala kiwange kati nagenda nambulako nabasomne gavaako kati oba mukwano gwe kalungi mukwano gwe kalungi naye mukwano gwe namusaala ku bbaayo eyemeeyo ng'oyisa eggombe eyo waggulu eyo nawubira kusonanga nofulaba naali bwatyo naye esimu eyo nagimpadde tugwako mugwe natwaki kategenderenga nsijja mugwako mugwe nengenda bugenzi dayekiti ng'amusanzeewa ku bbaala emu ebbaala eyo eriyo ng'oyisa eggombe neyambuka eyo ina kingi biri basoma wakingi biki eriyo bbaala nnene olekera nomalayo abeetunda bangi kuba nze namusanga muki muluumu namusanga naye ngaolukukoze eki lukuze kati namusangira ng'abaana baali bali mu biseera byakkumi okusomera lweggulo
kati omwana nga sinagenda nti obojja ojja nenanga muntu wona nga taatawo yageza Samwiri Kasago tajja kukkiriza kubuuza katomulaze nanga muntu okulaga muntu kiki kitaawo nga nayo bulungi lwatu otenemulera ekikolaki yakigaana namala jimulaga baleka mbuuza kati nayita n'abakulu olwakazi abakulu abawanvu balawo n'abakaddaawo n'abagagewandi wannakubulwa nange nayisanyukaga n'omwana ekifaananyi kyange naye naga nti ekyamaze omwana wange n'abakulu bali bayangaga nti mwana weki naye mbagamba nti naye bagamba nti okufaanana si Luganda kyonye kiweekiri okakasa otya sijja kasa kubamba mwana yakabe muki omwana naye kale byonna ebyakola ku kyalo konna kibamanyi bakimanyi nti wange kuba ndaba n'olubuto paka ijjako nga lwali wange eno nga neeryayira wana naye bwe kibanga yakuyawo nassawo nembeera ogenda mu eros notongera okunzita n'okutta omwana wange nti ye bwagenda ozaala ye mwana notta okumbuuza waleetanga omwana okumuzika senga abanga afudde naye mukuyikasa bategola olubobbo nolabanga asomye omwana akufaanana bityo naye era bwekibaga si wange siina buki okujjako senga kijja tigenda ku DNA nkulu yekkoomu namusanga n'obuto obanga alwokumu namusanga naki nalubuto naye bw'aba agamba nti ye wange musajja nze sijja kussaamu kuba manyi wange naye musajja abanga naye agamba wowe yaddemu okola kyakola kiki yekyawula kyange kati nze siina buki buzibu omwana ku kyaddeeni omwana ekyangulye nnyo enkyuku n'ebigambo ebingi okusaawundinga ennyo okugamba nti maama atuuka n'okweyamba n'atambula obwere ng'ali mu mpale ate omukazi wange munene eri munene namulabirawo nako omumanyira naye bwe akafaananyi ako ebifaananyi ebyo abakwata kati ng'emitimbagano egiriwo nabikasuka ku neeti nga n'ebyakinana n'ebyensanvu n'ebyeddiba kyabiraga omwana oyo wate ekifaananyi kikyalaba maama we nga maama ali bwereere oba jasiti mujjawe nti amuwulidde nekya ekyanewunyisizza ennyo kale tukagamba nti bano abaana ababiri tugenda batwala ku ddeeni kati ekimpa muli mu mutima mu mutumbu nti yabagaba yamumuwa nti n'abaana babiri bonna bamwamika siriya bamanyi nti omwana waabwe nabire bayita omwana waabwe sirina buzibu nekyo omukusomye baba agambye nti bajja genda ku ddeeni fine bagenda naye banaasanga si waabwe ajja bba wange naye sijja gamba nti nze pushinga eddeeni towards ddeeni ekuba financial not stable odi eyabeeyo okujjako nga bwogamba nti olwayizibwa bamuzira kisa abagamba mbuno nti katulago okuba omusaayi gwo bagamba drop emeeyo omusaayi singa tanka enamba ey'amazzi obuzito bwebayo n'agamba muzira kisanga bano magundi bamafiya naga nti awo okutangaaza embeera eve mu ddiiro mujje mugere ku ddiini amulende kuba nekyabekeno ekiwudde kigambe nti nati asinza kusaawo mbeera egamba nti wange omwana yagaba omuki naye kale kyankubye nnyo oluga nti bagenda ku ddiini ng'ebiseera ebyo bamwina kuva 2018 kekyo kyankubidde enkikulenga nti naye yamumuwa nesikumenga omulange bamugabadda gebadde manyi nti wange ekyokusatu kyeyagera nakola ekikolwa ekiringa eki alina ekyamukumutwe nti oli myaka 3 noddayo mu kiraasi ng'osibye enviiri ng'ogenda kusoma pittu wekolakola okusoma n'abaana ba pittu kuba abaana ba pittu abaana baana bato nti bwetubana bwekala obusonde nga nti buwongo bwa bwakikakyo omukazi otwako extent ekolaki bwetyo kati nensaabusabize nganzi nti sitole kubawe bwebeera ngaekibadde ekyatambula nayinza ofuna obuyambi bwetuuka egwe nemala liyitako ate nobiza kiyinza okubeera ekiki ekirala kati ye nga yembadde njamumubuulizi nti genza Samwiri Kasago omuma
era omumanyi nga kyanaabaddamu kyekikola kiki awo nojja mumanyira fulaawa omuki era nze newuza nnyo okulaba nti mumuyitako obusinge fulaawa amamula kimuli kya Yesu naye ng'amanya ekimuli jjumba gemanya gamuntu ye nali ngirabye okuba ndaba naye ebbanga ng'agirina nga eri mugundi musefu y'ekitabo ekyali nga mweri era ng'agimanyi era ng'agiraba kati kyanabisako obusinge ate nga musoga mpozi nga n'abasoga batumbako obusinge kati kale yeetuuma amanya okusinziira ku kitundu mwakolaki waba agenze yeetuuma amanya okusinziira ku kitundu kyaba alimu okuba nti era fulaawa lyo liri kaliganza lyagala kalijjaako kwawudde kuko obusinge fulaawa kimuli kya Yesu ate kimuli jjumba naye nga amatufu ekimuli jjumba kati ko obusinge tomanya mpozi nga nembasoga naye nga musoga kalwa musoga batumako obusinge kisimamu naye ngaekyamaze mukyala wange simanyi kimuliko eyinza okuba nga omutonofu obanga alina ekimusumba ku mutwe obanga olwo kyayisaawo oba mugezi nno mugezi nkigamba kubanza namwana naye emyaka egyo mba nali nti saali nti musaaka amaaso n'embeera kuba nali sina busobozi obwo naye nga yajjanga ewaka nabeera munaga ngeza okufa nagenda nakola fulumyeko okufuka nga lwamulinze nga emmanju nekireka kuba siina kyanakola kikuba nimanya emirimu gye erayingira omuntu tugadde oleeta ebbaala naye ngaotagenda byakoze eki n'oli abeekyo ne bagamba nti afa mu nyumba yagundi abadde bwegitiibe naye nga sibisaako nnyo okubaera kusente akampa azisaamu ku ssente oba mubweragala sijja gamba kikyonaa sijja ganamuwa ku ssente z'obuyambi bw'olubuto okuggyako ssente ze namuwa mu bulamu bwange zenjjukira namu emitwalo 10 ejattuwa y'omwana n'eyitaano gye nasindikira edimasita n'ebiri gye n'abaana abakadde abaaliwo baliwo balabirira omwana kuba yali muzito abaali bamuwanga emmere kumunaaza kumuwaniza bugoye kuba yali nga yabasaba basimuluwo zeezo ye wansalawo nti omwana tama wa mwavu kati gwe nga gwe okkiriza nti omulambo bagumubbako mu mmotoka nze sikikkiriza ng'otya okukikkiriza nze kyesikkirizaako ne bamubbako omulambo mukyala wange mugezi kale sijja mukyala wange buno budde mukyala wami Kasiri yali mukyala wange yali mugezi wali olunaku olumu yaŋŋambako nti alisa muto naye ng'ali kapeetu olunaku olumu yaletekako kunze yaletekako okukola emikwano gye olwakola omulimu ogumu alabe amaddu gange ekikola ki ekigaana n'olumu najja nabo mu nnyumba okuba nabo mulungi alosebagitanga bagitanga ndukumbu era ali kakulabunya kakote mukalyawo nga kakulabunya nakantega era nonyagambe ajjeko olutalo omumu okolaki ekikoki ate nga twali tulinga bangi oli omusindikira 5 3 7 kusimu nga zijjoziraba naye nga zikoze eki ate sambuuzanga nnyo okwogera nga jjamu ssente kubanga mulaba luki kati awo sijja kugambira nti we namanyaza obwongo bwe nti ku ssimu kujjako 7 enamba nesindika 5 wenamupiya namusindikira 7 onamusindikira 5 nkimanyi nti nakati omwana oyo yaliko nnyini yere alabirira olubuto ng'omutuufu era yalinga ezo dukuliriza odulabirira nodumufunisa ng'ate kiyinzika okubeera nga yalina ku ssente ezisinga eza mwamyangu kuba omulambo si kyekintu ekyalayisi n'ogamba nti gwe omulambo terina muntu n'omu kubeewa mu abadde n'okundi babbakyala abantu bonna bakyala n'ogamba terina muntu n'omu kuba ekika kyo kuba famireyo
kale ku bafamire be b'omusajja abagendako mu ddwaliro okubeereko ko n'omulamu n'owana omwana we ekimbe kimusisa ebbanga nga talina omuddwaliro agendayoko genda kugamba nti kantwale twaye ku mwana neetuuka ne ku extent etuuka okufa nga tewalina omuntu w'amazzi kuba sayidi ya musajja wabula justin olina bulinzi ku ssimu ogenda oggyeko airtime wesente osseeko bakubiro bagende nti ndeeta omulamu gwokiraba nga enakikyo sensitive gwokiraba nti kiyinza okuba nga kisobola n'olwaza omwana from day one kubanga byagamba waliwo ekiyimbe ekyamusikanga naye lazimanye ekiyimbe ekyera ekyamusikanga kyali kibanja nobagati omusayi gutuka ne gubanja kati ng'ali mu transit nti ero omwana gyamussa siwaki siwemusayi egiina amaanyi ng'eno basika eno basika ng'okusinga okubeera ng'omwana ne mugundi awo ng'atuuka n'avaawo mumbeera kati nga teekwa kiteekebwa okubeera kiina okubeera nga nyini mwana oyo omwana bagambe yamubbako baava bonna bonna mu ddwaliro bavuga nti be baaliwo mu mbeera omwana wonna ng'amujjanjaba paakutuuka kufa nga bali baki bonna mu ddwaliro eriko toyinza kugamba nti wakubadde wakyayiwa n'obulako n'omuntu n'omu ajja ku sayidi z'okukoome aliwa bweru nekubulako ne basenga ne baganda babudde okujja okujjanjaba omwana waabwe oba tebaayagala yalina embeerawo ensonga kubanga tebaayagala naye bakubira amasimu n'agamba mujje ne bagaana yebeera nsobi yabaki naye abanga tewali yonna mbere yabalobera kugaana kujja kubeerako na mwana waabwe kumujja gyakulaba mbeera gyabwe ne bategekeko ne bafumba n'akatogo ne basima n'okusima ne balongoosa waga balina emayiti abatamanyi engeri gyafuddemu negyabadde kulwala mu kiba kiswaliza nno ddala nejjajja era njamunenya kulwa ensonga eyo jjajja woolujja okutuuka okubeera nga tewali bayinza kubuuza nti kubasenga kuba niwakubadde omwami ali bweru era abako ne banti bagamba teyabagamba kitegeeze kati teyabagamba baleme okudamira kwekalamusa kunoonya mulambo omuno omulambo bamugulabyeko mukolewo emuti ekyo bakiviireko ddala fulaawa yawa omuntu omutuufu mayiti okugiziika femuddeewano kati kakigero nti mukama wange ensonyiwa oba omulwadde ne batuma agenda ogula strip kuba kati amalwaliro gamanyi kubeera kugenda okula eddagala ebweru genda otesipamba oba okitegeera walina okubeera wakuyambako ani asigala ku mwana ani agenda okugula emmere ani agenda otwalayo amazzi ani ayoza engoye bekyo kibaawo nawe kubadde abakukyawo kati kyagamba nti fulaawa mu ddwaliro muli yalingamu nga yeeyoleza yagenda yalanika engoye ekimbi bwe kisika yayonsa omwana yagenda okwenonyeza emmere yanoonya omusawo ajja museeka eddagala yanoonya oba okitegeera embeera eyo bwekyo nti kyonna yakikolanga muntu omu yekka leka tewalinga bamuyambako tebaalingawo otuuka paka omala otuuka okufa n'otuuka omuba ku birambulo ndeeta omulambo nga bo tebamanyi mbu naafudde atya akoze atya bwekyo bo okutuuka mubeera nga kwakubako nomugamba nti munange abeeyo nti omwana wabundi muneewo naatufuddeko tujja ye n'omuvumu ogwo kuba omukazi aba afiiriddwe omwana obudde obwo ekyamazima awunga yakozesa mukimukyobwo n'azinga omwana we takaabye kuba basemaze ki eddwaliro nsonga tukaawe n'azinga omwana n'amusawo naye n'agula n'ensawo n'azinga omwana n'amussaamu n'afuluma ali yekka paka kuba etakisi wabbira omwana si gyasooka okulinnya yasooka linnya bodaboda paka nemuseeka wembe ekambe naloka afuna emmotoka emuleetewa gyagamba nti awo wonna era akyalina obuvumu obwali yekka yekka olaba embeera eyo nga tubeereko okukola obwongo obugazi okutunyeza mukyaki kyewala fena tubaddeoko mu mbeera eyo wadde sigibeeramu naye abagibeeramu bakola kiki mbalaba kati obujje muno okwasa ekisawo otudde muli mu mmotoka awo wonna tokuba masimu bagaa nti banetuusa wano wadde oba notuuka ematuga
yagamba mbu simanyi yali avaamu kugula airtime bwe yafuluma agenda okukomawo ensawo bagitutte agula airtime akubire bali ku ssimu tekwaliko sente zigamba mbuno kankubire bali emmotoka ebiseera ebisinga ezo takisi bwezikola obubenje oba nga baziraako kamera naye abanga tebasobola kulaba bamulaba yesinga ayingiza ekiki oba tebamaakinga bantu ki byayingira naki nabo nokuba ate ekyomukisa obubi nti ayinza obba azanya paati ye nga ne bali abajja okukima omulambo byali nabo abatwala ensawo baali bakirimu kutya kono bandivuddeyo ngaze bwendi open kunvudde Kampala okujja okunnoonya ku nsonga eyo ne bwe giri batangaza ensibaga nti obembera ABCD fe tulina omuki omwana okusinga obbeerawo nti omwana akyabuuza amuloosa kyonetano omwana akyakoze eki nkigamba mukama wange tubbabba kuba ayinza obbeerawo nga ebiseera ebisinga buli muntu oba bwe kyakubba naye nga tulibadde naye nga bozi kyobba kiba kikubuuze kandeegezewo ekyo nti notwala ekiseera ekyo omanye mulimu sente kale fine notuka nekisumba nosanga omumanyi kino tekyekaawo notakuba talimu etwogera ogamiri banne lwakisawo ekiwali oba kirimu ki kubanga kigambo wanaaba bassemuntu bamuttanga bamutudde mu kibira era ati sikyawunya ekivundu kyemba kyawukana ku kyaki yabaga nti bakuba ensiko osanga muntu yakola kiki ye yavunda yabaga okuleza baga nti amuntu baali kuba omuntu ekisale tafa ebulengamba nti okuva ku dde wange okuva fulaaluya bamubbako omwana omwana akyabuze emulema era ayagala omwana ogambu njagala mwana agenda ku musawo ogenda kuziika kola kuti omwana yaziikibwa nakirusaa kiri kimu abamutwala bajje batangaza ensi nti ekyamazima omwana ffe tumuyina era bwegera okweraliikirira olw'embeera ebisi ndikuwayo omwana mumungundi sijja kukugamba naye nga leero ebadde sikambudde omwana oyo era zimulyako ebitundu n'alabika alabikaga kuva di wiiki eweze yabamutwala bayinza obbanga tebakirabanga nze nkyongera ndi mu kamera wano tebabbanga ku mwana wa fulaawo wamumanyi wabula amazima gali gamu nti kimusaba abaatwala beyawa omulambo ogenda okuguziika bajje bavayo mu kamera oba muna abakweka feesi bogera nti fe tulina kimeeka ensi ekiveeko ekimanye nti omukyala kyaba okwekola ensobi nga ti ensobi gyalimu nti ogwakasiri omwana nga si wakusi kibaawo naye kugamba ensi efuna amazima nti omwana yali waffe oba amutwala musajja mugagga nga tayagala kumanya musajja kubagira naye kale gamba kyogerebwe nti yoli akyogere nti omwana tubamuziika waffe kijja kukomaki singanze ne mukamera mulaba nga ayogera nti banzibyeko simanyi oye bano abasajja bakeera bamanyi nti byabusuubuzi sawo biki byanfuna olaba ayogera ng'ate nesenga munyekavu okusinga lwabbireko muki kati olaba senga yayogera munyekavu okusinga lwabbako omwana naye ate olwabbako omwana ye okubanga ayogera abadala obwana bembeire kati okugamba nti omwana ye simu nze ku kyomwana simubbe ekyo kyo nkimanyi naye mwogera onoonyereza naye ng'amazima gojja kugenza sabiri ekasaba simubbe omwana yamuwa muntu mulala ogenda omukola kiki naye ate fulaawa kyakola ekyo kibi yawongeza ovumise kugwanga eri oti bbi kuba otegedde omwana omuzana oli mumaka ga musajja oba omusiba abaana si babe akussaamu ssente n'okola ebyambiro nebinjitiire kati omusajja naddamu atya omutima okugaa nti kanzire mumbe n'abaana abo ng'okola ebyo bweyambudde ozeyo ku ssomero olina abaana abato omwana simanyi wuyo omugabi
olwo mwana avaayo eri ebweru ajja afuna emmiraale eyogenda okubeera naawe ensonga eyo nzenyi onzikiraawo nga tonnaba kuwunzika okoma otya okubeera nesilaawo okoma okubeera naye oba okoma otya okuwuliziganya naye nako muweza naye 2018 nga lwaki nga tomunoonyaako esimu yazijjako naye nekumee ku mbala yali ataliyo yagendanga agenza okuzala teyakomawo naddayo wali omwezala bamitaloni yali maneja webbaala eyo ebiseera ebyo nagamba yagenda kuzaala taliwo naye sambuuza nti oba alazeewo oba kiki kuba nange namuleka aliki bubuto nakomera mbanifulawa kati gwe nga takunoonya nako nti nga taata w'omwana teyanoonya yaddamu nawe gwe ku ssimu awo naye ngaessimu gyankwira ngamba fiizi wa mwana naye ayi sina ssente kukwata emitwalo 5 gyenasindikira ba nenamba headmaster nti yambirako ssimu yange eri naye nga ndibadde njikulaga enamba headmaster w'essomero yeeyo yali akola kiki essomero lyaliki lyali ssomero kyeyo kasomero kale okakindagateni kali soto okukindagateni kali gombaawo kali kambala uniform ya bbulu nezebbulo wetibasi kwa uniform kali mukeke namusanga mwozi bisaati yobukati ne kali kateete era kali neeyo era kalinanyera kalinanye bbaala eyo kaliko kyengulu bayiri kyemmaa ekitya kati gwe waleyo mu kaseera kano eryetya eriki nze wale yange nti omwana okubeera mu kkubagana kuba senga bw'aba asizzaawo nga ndi bagumidde ebiri byonna byonna kino kinene nnyo eky'omulamu ekigumiikirizibwa kuba biregeramu lyagasoka tola kujjajjawo olujja nga alina kyayogeddeko eri abakiina abantu oba kino ekyomu nayogerako eri abantu kitegeeza kyagazibwa nga kyagenda wala kyalasinga kumanya kati kasaba ayitamu incident yokugenda mu DNA nga kijja tuuka omwana omu bamusanga si waabwe kyamaze atuuka abeere mu kuboolebwa ng'ate nze kyaggwawo dda tebamanyi taatabe gyali nange buli bundi sira namayani nakimu kuba sigira ti muntu naye bw'omanyako ggwe kuba nti wajja oya kifolonya paaku DNA paaku kiki ekinaa kyetaagisizza DNA era kyemanya obujjanga bwokoze follow-up n'ojja paaka eno kiba kijja kusobola kuisoboosa ojja kuŋŋa nti tugende bakoleko DNA sample y'omwana ebisangibwa si wangufu ebisimu naye nasangibwa zange kyembadde nsaba nti wano wendi nsobola okulabira omwana wange kuba n'omukulu ali mukyakuna yandibadde nga mukulu we ngaali mu kisulo mpe mitwalo 15 buli 5 ali mu kisulo wenzija ssente ninawo ate eri enjovu eremerera amasanga gayo eri enjovu eremerera amasanga gayo jamba n'omwana wange amatooke gayina zira zirimu amatooke mirima ddala bulungi tunafumbanga ebijanjaalo nemulya okulya kola asobodde okweyonda mwijja lupi wano ngaali mu kisulo paakati kayinza kunira naye mussa mu kisulo asome omussa mubulamu omukola kiki obweyagala njabeera kwata abaana nina abaana noyo bakisoza anisha ngenza nokugembademu kati kaŋŋambe negwemmanyi omulamu tagenza Samuel omulenzi mubakandite kati n'oyo naye nga mu arrangement oyo abeera wakubiri oyo genza omuwala gwe bagabye eri abeera wakubeka wakubiri nono omulenzi gwekolaki bale nze bwelagambeka obusobozi ndina obusobola okukola kiki obeera nagalabe n'ekifaananyi kale mbadde nyamba kulize kuba famire sintono nnyo nti kuba erimu yabanene newakubadde ayinza omasina gejja naye nga babeera nga komero si 5 ejjajja w'omwana waye mukulu w'abataano nga Sakubenswe former finance minister wa EC nga tulina abanene kuba alina nno
kati gasiza gati ne baba bitatu tekana akarufiza anga hizo gano kakwata ko gafuzi ne bademerera omuwayo kuba bali mu town mu Kampala balina sente namba banyamba kati gasiza beera nti nimero okola kiki kuba nayo kati ngajali kuzenga bwakati okuzangwana ekifaananyi nti aina famire aina ekika n'ekirala kino ekifaananyi kya mama kyakola kibi weyambudde kiruma nnyo nno taata ogamba nti maama we yalinga yeyambula atambula bwere n'okaana ngaokala ne bajjayo akataano ne bagamba oyenda ku ssomero mu myaka bwende n'obiraba n'ojjayo akataano maama we yagenda n'atunda omwana anja nti n'ojjayo akataano kugamba osangula memole y'omwana oyo mubadde basoma namukati gyali bagenda ati sikiba kijja kugekewa amumpa najjaga n'amulaba wekasaga mufuna waali kuno kwe kwaffe kubanzala kubanziika amumpe ajja musanga anayagala okujja okulaba kuki mwana ombeera yonti okay kati kalowoozo ki akasemba eri maama w'omwana oyo genga ggwe nze ngaze akalowoozo akasemba kusobola kubaawo yaswadde tagenda kyejja kutali kijjako era kigenda kuvaawo nti omwana yamugaba ewaki bino byonna binene byokumba kupalakupalanya nze akalowoozo kemmuwa kali kange akule myaka andi oba okuze akule amanye nti nkuze ave mu byekisiru nti omuntu alatambuza bwati obulamu kati obufumbo bufudde obwo kati omwana omuzadde bamukubye kati nga bamukubye kuba ebirambo ekyeneggulu girabika gubuze ate ekyazze mu ssengo singa onamwagadde nyo yagambye omwana teyamuno omwana yamugaba ekyamazima omwana yamugaba olwekimanya temumanyi fane bwe yamuwa naye omwana yamukola kiki yamugaba naddeyo ku drawing board yeetereeza kuba abanga bali abaana basatu mu basajja bameka ku mukazi kiba kibi nno ddala ate bonna nobeera ngaolina obakyagakyanga ngaokyakyanga abaana omuwono omuwoli kibi atuuka omwana azootowa ngobusayi kika kimubanja famire mubantu namwana kumalaku mirembe kola kinenge kika kikola ki naye emisayi egyana tuuzimu omusayi gwamanya gwasikomana bamuka vidiyo ngaali ekirode ekimusika kituga mutuge so siga akituga muki nakanula amaaso okulaba boyana bulamu kutaasa muki nga bwekimusika kiikaki okulaba nti ali mumakkati awo omujja bwekisinga nebamugjawo wano nno sigenda kubeera nga nsukawo nange da element man muzuukulu wa Mugema bwekyo wetubadde olunaku olwaleero sitole eno tukyagenda maaso nokuba nti tubigoberera twagala tumanye wa gye bigenda okuwunzikira era nkakasa osanga tunagimalayo omulambo tujja kubeera nga tuguzudde wa gye guli oba wa gye baguziika nze mbaddira element man tuli ku mukugafu gwa YouTube saako ne TikTok wano nno sigenda kubeera nga nsukawo